Alex Waiswa Mufumbira akwatiddwa bubi nnyo era abasajja bamututte talinya. Nja kubanga nkuwa Masaawa Katambi nga bamugamba nti munnange bamulabula nti ssaawa yonna ojja kukwatibwa mubuuzi akwetaaga mufu oba mulamu. Byonna byonna Katambi gye kali mu Masaawo ojja kubanga okalaba munnange ebya Bobi Giant byeyongedde ate ye Eddie Mutwe ne Akireo Kivumbi amazzi gagabayiseemu babaddeko mu kooti. Byonna ojja kubanga obifuna mu Masaawo nja kubanga mbikuteerawo. Ate ensonga zo zeeyongedde full figure Wanda Muliro ku Justin Namere wamu ne Kasuku nga bw'obimanyi luno olutalo sinzigu. Byonna ojja kubanga mbikutuusaako. Byonna tujja kubanga tutambula akasavu kanyama. Byonna awo obutambi ojja kubanga obufuna. Alien Skin ne bafutu soja bamugambye nti bukyanga w'eppanka nti leero ogudde mu mbi tujja kulagirako bwereere. Bingi byonna ebitambula. Kikonde kinyuuse ng'ani akikuba MP ki byonna gwe sigala nange waneno ojja kubanga obifuna mu bujjuvu. Tandike ne Alex Waiswa Mufumbiro. Olabe engeri abasajja gye bamuzinzeeko. Musajja wattu abadde mu kkooti n'afulumamuko kati kumbe abasajja nga bakoze eki nga bamaze okuba nga basalawundinga. Kankulage poliisi engeri gye kikozeemu. Nunga abasirimuka we bamuzingiddeko musajja wattu ne bamutwala era ebinaddirira simanyi na kumanya naye nga si birungi. Ate akatambi kaakano nga Fred Kajubi Lumbuye nga bulijjo bwakola security alert ze abantu nno ne balowooza byakusaaga. Kaakano yali yakakola dda era n'amuwoninga. Baagala kukwatirako omumyuka omwogezi w'ekibiina omukulu Waiswa Mufumbira wonna wooli naawe koza kamanye nga kuza n'owebbwa nti mukulu Muhoozi Kanyerugaba apulaninga okukwata. Muganda wange n'owamutwe yakava mu nkomyo ne bapulaninga okukulyawo ne bakomredi abalala amanya genniza okumpa very soon bapulaninga okujja okukwata ku lunaku lwe bapulaninze. So mubeere aweya abakulembeze wa National Platform abamu ne ssentebe wa chairman Nyanzi Center mu Fred nawe bakwetaaga bayinza okuddamu okwagala okukulya nga possibility yabaagala nnyo okuba nti ekifo ky'e Nakawa South kisigala kikalu nga omukulu oli embega waabwe Loise Mbogo asigalewo nga tewali amuvuganya kuba kiba planning. So Nyanzi Center mwona woli kitegeere tebayinza okwagala okuddamu okulya mu mbeera eyo. So abantu basatu bemponize kuliko Noah Mutwe omumyuka omwogezi w'ekibiina kya National Platform omukulu Waiswa Mufumbiro ne chairman Nyanzi mwegendereze nnyo saa zonna bayinza okukola ki bayinza okubalya. Ekyo kyenjagadde bategeeza kati bwe bamala okulya abantu buubo bulijjo akola security alerts abantu ne bagamba oba byakusaaga bamu nno tubiyita na propaganda naye munnange ebintu bimala ne bituukirira. Ate nga tuvuddeko era nga tweyongerayo ye Eddie Mutwe n'Akireo Kivumbi Bobi Giant bonna baleeteddwa mu kkooti naye ndabye Akireo Kivumbi musajja wata amaziga nga gabayitamu nga gakulukuta. Guno si gwe mulundi ogusoose. Nalaba Akireo Kivumbi e Masaka ng'akaaba amaziga. Amaziga g'omusajja gava wala naye si birungi bibyo. No? Bebasajja batu era nga wano ndabyeko Bobi Giant ng'ayogeraganyaamuko ne Eddie Mutwe naye ng'embeera mwe bali bambi si nnungi era ng'omuntu wakugamba nti omuntu akwagaliza ekkomera aba akwagaliza magombe.
Sajja batu tweyongere kubanga tubateeka musaala mukama abateeremu obwangu naye ng'embeera sinungi nga bw'ogiraba. Edi Mutwe wuli omulaba ali ku miggo, gundi oyo Bobby Giant omulaba anyiga amagulu ago kirabika baagakubye, kwegamba akirewo kivumbi omulabye musajja wattu ali mu maziga. Kugambye nze sigwe mulundi ogusoose namulabye Masaka nga musajja wattu naye kijja kuggwa. Eyo tuvuddeyo era nga tweyongera. Munnange MP akubye ekikonde. Bannange oba kyani amutabudde naye akubye ekikonde. MP kyono gwe njogerako yono Wema Wokota South omwami amanyiddwa nga Honorable Nsibambi. Musajja ajjayo n'ambooko. Kale bukyakola n'omuggo okuba abantu okapitalize bulungi n'embooko okuba abantu nesibikutte nga kuba obikutte asindise n'ogumu ne Kayima Kirabye MP yagambye nti nedda wano kwetaaga okuba nga tweragako eri ate nga byonna bigenda mu maaso ku nsonga ezitambula mu ggwanga. Bob Giant yakwatiddwa ate nga Alex Waiswa Mufumbira ono nga ye deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP naye akwatiddwa. Omwami avuddeyo n'agamba nti bannange mutuyambe, abaana bakwatibwa, abaana ne batulugunyizibwa, Uganda yaffe mwagala tukole ki? Bannaye embooko ekendeere kyekisooka n'okutwala abantu. Tugenda kubeera wano twogere ebintu bingi, tulina bye tutya bingi naye tetusobola butayogera ku mbooko evuga n'okuwamba abantu. Bw'oba oyagala Bobby Giant gamba wandiikire ekibiina obagaye tumwetaagako CMI, tumwetaagako ISO, tumwetaagako poliisi ajja alabike. And not just nti oba nkyogera bwogezi, but guys, it is traumatizing. And not just for the person gwe batutte si yekka, n'aba family, abantu babaya tebakyebaka, beeraliikirira omuntu waabwe, beeraliikirira bajja okubatwala, beeraliikirira bagenda kujjalawo babawambe, kwegamba life is never the same. If it is about instilling fear, you have succeeded. But we are saying that please, tugende by the book. Choka nze kyensaba. Nze saagala gamba nti oba bakwatidde bwereere wate bakwatidde bwereere,
njagala kibeere in the law, not just speaking people. It's bad, guys, it's bad. And not just for the person gwe batutte. Negomayo kusooka n'otwala omuntu ng'abantu be nga tebamanyi gye bamututte. Ensonga gy'ayogerako erimu egumba agambye nti bannange bano abaana bannayuganda mubamanyi bulungi. Oba omwana mumwetaaga muwandiikire ekibiina. Mugamba omwana oyo ono n'ono tumwetaaga wano eno ku ssemwayi. Alipootinga ennaku bwe ziti nga bwe ziti oba ennaku essaawa bwe ziti. Oba mumutuyambe mumutuleetere mwe bakulembeze b'ekibiina. Nti okusinga okutwala omwana mumututte talinnya, mumututte akubibwa, mulinga abalinga abagamba nti oba twali twamuyise n'agaana okujja, nti ate temukomaawo ab'effamire ne baba nga tebamanyi omuntu oyo gy'ali. Kwegamba ne muba nga temutokyalinze muntu yekka gwe mukutte, naye ne famire yonna ne muba nga psychologically muba tokyalinga. Agambye kibi, ate nga indeed kibi. Ate nga tuvuddeko ono ye yayongeddeko eddoboozi naye n'agamba nti bannange mubadde mukimanyi nti mu ggwanga Uganda tetulina jjenga lya ggwanga, nti mukimanyi ng'ejje lye tulina lya pate, security gye tulina si ya ggwanga, nti yandibadde Uganda People's Defence Force eri NRM Defence Force, eyandibadde Uganda Police Force kati NRM Police Force. Nti buli kimu kyakyuka. Lwaki ayogedde bw'atyo? Ayina ensonga ze era ngenda ziteekawo waneno wammanga. Uganda yensi mu nsi yonna etalina magye ga ggwanga. Uganda mu nsi yonna yensi etalina magye ga ggwanga. Ng'era amagye agali mu ggwanga Uganda kitongole kya bwannannyini. It is a private entity. Kitongole kya bwannannyini, magye ga bwannannyini galina bakama baago. Era amagye ago oyinza okusanga nga ekitongole kya UPDF kiina abaakitemamu poloti. Ng'era bannyinigo nga buli omu alinamu poloti eyiye gy'aduumira era gy'akomandinga. Era nga poloti ezo ziri mu magye g'eggwanga Uganda zirina be ziwuliriza. That's why nti mu ggwanga Uganda weekanga nti abantu abagenda e Russia, abagenda Korea luddawa okutendekebwa amagye, neeyo mu yuko okutendekebwa amagye, ate batendekebwa amagye ne bambagibwa n'eccepe kulwanagana n'abasivilians abatamanyi yadde mucaka. Uganda yensi yokka eyina amagye, ng'amagye gakolera muntu ssekinnoomu, ng'era eggwanga Uganda ne bwe liba lifunye obulumbaganyi, ng'era eggwanga Uganda ne bwe liba lifunye ekintu kyonna ekitugumbula bannansi, amagye ago nga bannyinigo tebagalagidde kubaako kye gakola kutaasa ggwanga Uganda yesobola okusaanawo nga naye tulina amagye. Naye nga Uganda nga yo Uganda bannannyini magye ago bwe babaako ekibabaddeko ekitaataaganya ku buyinza bwabwe, amagye ago gasobola okuggyayo buli kimu kyonna okuprotectinga nnyini magye ago. Naye ng'ate ekyewuunyisa nti amagye ago bano bannayuganda ate be balina okugafacilitatinga, be balina okugabeezaawo, be balina okugalabirira, be balina okugasasula, be balina okugagulira ebyambalo, be balina okugagulira buli kimu ekikozesebwa. Naye ng'ate nga bo bannayuganda tebagayinaako yadde olukusa nga bannyinigo bagatematemamu poloti buli omu alinako paati ye gy'aduumira era gy'atwala era emuwulira. Ne weewuunya amagye g'eggwanga agava ne gagamba atuwambye omuntu ne tumutwala kubanga akola dduyiro w'ekinnamagye, kati ssaawa zino akakofiira ne ovulo baabivaako dda, tegukyali musango era tezikyali ngoye z'amagye. Naye ng'ate omusango gw'okwambala akakofiira ne ovaloolo baagukwatirako abannayuganda okumala emyaka eno okuviira ddala mu 2020 paka mu mwaka oguwedde. Era okumanya baakikozesa ng'omusango okuvunaana bannayuganda n'abamu ne batuuka okubeera mu kooti masho kubanga bambadde ovulo n'akakofiira ne batuuka l'obbireetera UPDF amendment bill era neeyisibwa etteeka eryo ne liyisibwa nga n'okwambala obukofiira obumyufu era kwe buli nga ne kawunda suits ne bazigazeetinga nti byambalo by'amagye. Kati ssaawa zino etteeka eryo lye baakola n'ebyambalo ebyo bye baagazeetinga n'obukofiira obwo bwe baakola kati ssaawa zino tebikyali musango kubanga biri mu mateeka, ekiraga nti amagye gano tegatambulira ku mateeka gali mu constitution bo kennyini ge beekoledde, abo gennyini be bageekolera ng'era balaga nti ge bagenda okutambulirako okufufugaza ensi oba okufuga ensi kubanga bafugira ku mateeka tebafugira ku nfuga y'amateeka. Oba okitegeera
Etteekero lyennyini lye bakola lye lyalina balungamya na butawe bagenda okuwamba abantu nayo nalyo kennyini tebaligoberedde ate kati bali outside teeka bo kennyini de byekolera mbuduyiro wa kinnamagye kati yakwatisa abantu kati ogenda okuwulira nga bakoze amendment mu biiri eyo yennyini gye bakola ng'era bateekamu akawaayiro akagamba nti bonookola dduyiro ng'otaddeko oba ki oba bonookola dduyiro ng'oweesa ensawo oyo dduyiro tumugaze eti nze kati wa kinnamagye toteekeddwa mukola. That is Uganda. Eranga Jeno Mulambe yasoma mbu Jeno, he's a Jeno. Tulaba ba Jeno ne bobola babula bi film no laba Jeno nga ina respect emwewa mu society. Neba Jeno be Uganda balinga basisi bachapati kukubo. No one respects them because they are nothing, totally criminals. It is a group of cartel. It is a group of thugs. It's a group of criminals doing whatever they want on civilians. And for them they go there to get training just to torture civilians, the indigenous, the Ugandans. Abali supposed to kubanga bakumibwa those people. When you find a country that the generals, the officers, like those people in security, they are the one committing crimes against humanity. Abantu abali mu bitongole ebyo abalina okukwasa amateeka abalina okuwa obwenkanya bwe butalabikiddwa ate bo bennyini be bamenya amateeka. So where are you going to report those people? Abantu bwe batyo bogenda bawaabirabo. Eyo yensi bannayuganda gye mwagala. Eyo yensi gye bagamba erimu emirembe. Ng'omuntu omukwasi w'emmundu alina okuwa obwenkanya mu ba civilians oba bafunye embeera etali ya bwenkanya to each other. Ye kennyini ekimulaga nti is a superior ye wenjawulo ku bo ye yafuna okutendekebwa ku bo naye ate ye yatendekebwa okujja okulwanagana ne civilians. Kiri ng'omuntu okugenda mu gym okuyiga okuba ebikonde naye ng'ogenda kuba omuntu atalina mikono and you call yourself a giant. Bebo bannamagye b'eggwanga Uganda, bebo bajjeno b'eggwanga Uganda, n'otunula Jeno Kuraije, Jeno Damulira, nga Jeno Damulira awamba abantu n'atandika okubookya ne paasi n'akola ki kwegamba it's like omuntu oba bannange oba kyogere ntya it's like omuntu omukulu okwata omwana omukulu akuba omusinga amaanyi n'obuyinza oluusi gwe taata wo bagwe nnyina n'otandika omukuba n'omwokya omwana oyo sigamba nti aba tasobola kuddiza naye aba akurespektinga. Oshitegera beyambisa ebyo ebitiibwa bya Jeno biki ffe tuyina emmundu okutulugunya abantu kakati abantu ng'abo bogenda bawaabirawa. Bwe weekanga nti abantu ng'abo bafuna trainings ezo kye bagamba n'amawanga amalala gonna gakola bwe gati kye bagamba n'amagye g'amawanga amalala gonna gakola bwe gati kye bagamba is that the sign of peace, keeping peace. Abantu abalina okukuuma emirembe ng'ate be bagisaanyaawo. Abantu abalina okukuuma emirembe nga be badda ne ku TV, National TV oli nayogera ogwash nayogera agagamba agatakwatagana nayogera agagamba aganyiza oyo tumukutte olw'okukola dduyiro w'ekinnamagye kubanga basimba parade yaliwo mu gwokubiri gw'omwaka guno kati tuli mu gwa mwenda. Nga bamukutte essaawa zino nga gwe musango gwe bamuteekako kati akakofiira ne ovulo baabivaako dde ebyo tebikyali misango naye nga baabikolera n'etteeka ngera bw'obyambala awo baddembe okuvunaaniramu katugenda kulaba nga baleese etteeka nti bw'okola dduyiro no ogenda kuba okoze dduyiro wa kinnamagye ndowooza kati n'edduyiro bagenda mugazeetinga naye baawulewo dduyiro w'amagye n'atali w'amagye nga bwe baayawula mu ngoye. That is Uganda for you. That is Uganda. And ebyo ebikola bayita we babikola kutunafuya ate njagala mukimanye teri muntu gwe banafuya talina maanyi. Omuntu yenna ajja okumalamu amaanyi n'okunafuya ku kyokola kitegeeza oyina amaanyi ate anaakumalamu ki bw'oba togalina. Bw'oba tolina maanyi ate lwaki aba akumalamu amaanyi? Aba akumalamu amaanyi kubanga akimanyi ogalina. You have powers. Ogalina amaanyi y'ensonga lwaki akola buli kimu kyonna okunafuya. Y'ensonga lwaki akola buli kimu kyonna okukumalamu amaanyi kubanga akimanyi ogalina. Oba kubanga togalina yandiba talina budde bwe bukola buli kimu kyonna kigakumalamu. Kikunafuya. Oba okitegeera mu kaseera kano ebyo byebalina okukola kubanga baabikola ne mu 2021 kuwamba buli omu kukwata buli omu kumugulako misango egitategeerekeka. Oba okitegeera kutiisa kukangatiisa kubanga right now bakimanyi bannayuganda n'amaanyi g'abantu gali much ready to fight with them. So they have to do all of those criminality on people
okubatiisa n'okubalowooza nti muli banafu n'okubalowooza nti temulina kye musobola kubanga bo balina obuyinza na buli kimu okukola kya buli kya bugwagwa ng'amateeka tegabakutteeko kati bakozesa bumenyi bw'amateeka okubalaga nti b'amaanyi oba okitegeera. And you cannot keep law and order ng'ate gwe omw agamenya. You cannot force people to keep law and order yet you gwe enforcement agakwatisa ng'ate togagoberedde oba okitegeera. And at the same point tulina okumenya ku mateeka okutereeza amateeka kubanga bwe tunagamba nti tugoberera amateeka andi ne bwe tugezaako okugoberera amateeka ate mu kugagoberera eyo gye batulumba ne batugamba nti tugamenye. So sometimes tulina okumenya ku mateeka okutereeza amateeka okitegeera kubanga bo beeyambisa bumenyi bw'amateeka ate baagale bakwasise ffe amateeka ate nga ffe tulaga nti no tutambulidde ku mateeka naye ne bwe tugatambuliramu era basigala balaga nti no tugamenya. Kati naffe tulina akaseera we tugenda okutuuka tumenye ku mateeka okukolekitinga amateeka. Tulina okutuuka akaseera okumenya ku mateeka tukolekitinge bano abagakozesa ate okugamenya oba mukategedde akantu ako. So don't lose hope. Temugwamu maanyi bannayuganda tukyali ku track. Kizama amaanyi okulaba abaana nga bali solid bwe batyo nti mu mbeera yonna yadde nga abaana bakwatibwa abaana batulugunyizibwa abaana babuzibwabo naye waliwo abaana bakyali solid bagamba nti tulina okwebereramu era tulina okulwana tusobole okubanga abantu bano embeera eno bweti tujjenganga. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire ejja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wonna woli wonna wosinzidde sigala naffe tova.